Majaka joko bikulonda kabadde katandise okuweereza ebintu ebyamisibwa mu kulonda mu bifo ebyenjawulo Hoima. Kyokka mu bifo ebimu okulonda kutandise kikeerezi olw'ebikwesibwa okulwa okutuuka nga kiteetedde abalenzi okwemulugunya. Embeera eno n'esaba abawagizi b'omukubi w'ensimbi wa Sinasi Nyakato bwe balumiriza ssente wa NRM Kayunga Moses Kalangwa okwagala okucyankalanya obululu gwe balumiriza nti bamulabye ng'ayingira ekitebe kyakakyaka ebikulonda mu kitundu kino. Kati wamaze ogiteekawo era mulaba ly'enkolebwa yakugezaako okutiisatiisa efe panakalu katandika nga tukumye era tuli bamalirivu agabe kikaati kagabe maje kikaati tugenda kanyira mu kalulu Poliisi n'amagye bireetedde okutasa Kalangwa era wabaddewo dduukadduuka nga kuli ekibiina ekya NTG n'omugisha Muntu yeewunyiza ki Kalangwa ow'e Kayunga kyabadde azze okukola mu kakiiko k'ebyokulonda. Tetugenda mukkaanya ekigenda mu maaso omuntu asinga okutawaanya ebyokulonda mu Uganda yonna gwe bayita Kalangwa tumutandise okumugoberera okuva ku makya ng'alina conspiracy. Tugenza okumugoberera ng'agezaako okutuddukako naye ffe tumumanyi ne tumutayiza ng'ayingidde mu Electoral Commission. Mu Electoral Commission bw'ayingiddeyo n'ateekawo embeera ne bayingira wano mu Regional Internal Security Organization eyawa. Kati wamaze ogiteekawo era mulaba reinforcement ebimukolebwa byakugezaako okututiisatiisa. Lefe panakalu katandika nga tugumye era tuli bamalirivu kagabe kikaati kagabe maje kikaati. Kalangwa saawa zino ffe tumumanyi tetwetaaga bw'olaba omubbi omumanya nti oyo mubbi. Amaanyi g'abantu era ayina tambula bw'atyo bamulabe ntagenda kakwatamu kanakalu togenda kabba Kalangwa ekyo tukikubulidde. Era ogenda tambulira ku milita nebwotoka tera tukuliko tojja kuba kalulu kano. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo lya Mutanzige ayise olukungaana lw'oli n'ategeeza nti omubaka Banasiti Kasimire poliisi emukuttira abantu abalala ng'agabira abantu sabbuuni n'omunnyo. Wabula ati Kasimire abasekirite neewunya poliisi okuvaayo n'erimba eggwanga. Abadde nabo Honorable Kasimire Barnabas naye kati ye yategedde mangu n'abapoliisi eri mu kwaki eri mu kumunoonya n'adduka. Museveni abayita kawukuumi kubanga tebalina kyakola ekyebayinza kukola kulaba abakola emirimu gyabwe ne baba blackmailing nze naze wano kulaba ngu tebabba kalulu. Ye yeesimye ku kadi ya NRM Harriet Businja alonze ku ssaawa 4 ku kiseera kya Satito mu kibuga Hoima n'aweera nti akalulu wakawangula. Kenva okusuulamu ako kagenda kumpanguza. Those are statements for the week. Sisuubira nti waliwo omuntu ayinza okubba akalulu. Waliwo omusajja bamuyita Jonani oyo yennyini abadde agaba ssente ku polling station ate nga y'omu yennyini akubira bapoliisi bw'alaba nga waliwo embeera yetuyimiridde ng'akuba abapoliisi bajje. Akulira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga Justice Simon Byabakama ategeeza nti okulonda kutambudde mirembe newankubadde amukutandisa ekikeerezi. Ono era ategeeza nti Kalangwa teyenyigidde mu kubba bulolo. Nsanze Major General Mugisha Muntu yangambye nti kujja kuwabaddeyo ensonga ya Kalangwa wano so n'atagenda mu details naye nadduka simanyi n'agenda wa naye sinakubona ekintu kyonna kigamba nti ayina ebikolwa ebyokutataaganya obululu byayina oba asangirwa nebyo naye nga waba nga ayina ebintu ebyobululu ng'abiteekawa. Wetojjidde ku mpewo ng'okubala obulo kugenda mu maaso. Robina Nantale ne David Town bakusekedde guli ino ku lwa Bukedde TV.